Avano ku Friday nga tugenda mu show ya King Saha nga approvals zonna zimaze okubeera nga zituweebwa era show yaliyo era yali successful, yali well attended. Era King Saha n'agenda n'awandiikibwa mu byafaayo by'omu ku bantu abakyakisinze okujjuza cricket oval. Obuzibu bwa Uganda bwe tulina nti engeri gye tutalina abuuma busobola kubala nti bubala mutwe ku mutwe buli omu asobola okuwa nambaazi ze. So kyovola nti olumu waliwo asobola okugamba nti wano ono yeyasinze, waliwo asobola okulemererwa okusalawo nga nze ne nkugamba nti show zaabadde nnungi. However, ebiseera ebisinga amaanyi g'omuyimbi otera okugalabamu extras kubanga ebivulu byonna bye tulabye e Kampala wano main shows zikoze bulungi naye shows endala gy'agenze ne zigaana. Nze nva Luwero naye abantu b'e Luwero obugumu obwaffe bungi nnyo naye ekivulu ky'e Luwero kyabadde attended to capacity. King Saha yakubye Luwero. Abantu b'e Masaka Masaka si mawulire. Masaka muli bakubi bandongo. Kakali weyagala okukakasa abantu b'e Luwero nti sibe tomalaga baddukiramu ko wabeeyo omulala ddayo wiikeeni eddako. Awo ojja okumanyira nti nno bwe baba basituse basitukira muntu oyo gwe bategedde. So abantu b'e Luwero bazze mu kivulu kya Saha wadde abantu b'e Masaka mwasusse naye lwakuba ngambye nti abantu b'e Masaka ekyo kyammwe egyo mize gyammwe era omuntu singa ogenda e Masaka ab'e Masaka ne bakuzira ekisooka communication esooka nti kiyinza okuba endongo tolina, ekyokubiri bayinza okuba tebakkiririza mu byokkiririzaamu. Kati nekino nakyo kiddayo ku b'e Luwero nti n'ab'e Luwero bazze kiyinza okuba nga bakkiriza nti omuyimbi endongo agirina naye bakkiriza ne mu byakkiririzaamu kubanga era bw'otuna mu bantu abasinze okujja badde bakazi babadde bavubuka. So King Saha show zonna ze yakoze zabadde successful, yakoze bulungi nnyo kitegeeza nti ye muyimbi ow'omulembe guno ayogera abantu ne bajja. Yes, twagala okubeera nga tukuyozaayoza. Kale nga tebanaapa aka recap ka wiika kabadde wa Saha eyo waliwo naye ndowooza sooka ompe show za weekend eyo then nzijjeko ku nsonga show yasooka eno abantu abamu balina concern zaabwe wano na wali naye sooka ompe kaakati Maria Flo mugiraba tovaawo awo kati womanyira Maria Flo ekubiddwa akantu ako kalaba akalinganga kabalukedi kaliwo aka Maria Flo omuntu bw'akakuba eri waggulu awo manya agikubye n'esaba amazzi. Tubadde tuludde okulaba agikuba n'agituusa ne ku side zeri ewa wooteri yandibadde nga parking badde tuludde okulaba agikuba naye olaba abantu obalengera side zeri kitegeeza nti yagikubye. Kale sooka ompe ku tuwa za Saha ezo ate tukomewo. Laba ekiri e Luwero. Tuli Luwero. Eyeba Tuli Luwero. Let's
Kale King Saha twongera kwozaayoza weebale okufuna shows eziri successful agono kwe kusaba kw'omuyimbi yenna okuyimba ate abantu ne bamwagala so kyabadde kirungi nnyo naye twali ku show ey'erugogo amazima matuufu abantu abasinga tebaawulira era ojja kusanga abantu abaava erugogo basatu nga buli omu akuwa statement ey'enjawulo. Owulira omuntu agamba nti show y'erugogo Saha byayimba saabitegeera si mukyamu naye ate olina gujja osanga agambye nti bannange Saha yatukuba omuziki nze sigulabangako era waliwo abaavuluma nga bagamba bannange akasajja kayimba naye problemu yonna gye nalabye mu bitwogera eryemu nti tulina ekintu kye tubuusa amaaso tekivulu kya King Saha kyali kikyagenda mu maaso okutegekebwa wakati wa ssaawa 9 ne 10 ne kiyimirizibwa ne baweebwa omukisa okuddamu okutegeka ku ssaawa emu. Kitegeeza nti nekivulu kya Saha kyalina wakati w'essaawa 12 ku 15 nga tewali mulimu kugenda mu maaso. Kaakati mu ssaawa eyo we baayimiririza ekivvulu owa stage yali tannamaliriza. Ekivvulu kya Saha teyafuna mukisa kukola sound test. Kyokka ne ku ssaawa emu we baabateera nti mutandika okuddamu okukola setup enkuba kwolwo yatonnya. Kitegeeza nti ku ssaawa ze baalina 12 okukola final touch ez'ekivvulu buli kimu kiggwe bayinza okuba baalinawo essaawa nga 6:5 ng'essaawa endala zonna enkuba yali etonnya. Kyova olaba nti nze ngamba nti jjejje yagezaako kyali asobola yakikola kubanga waabanga jjejje asaba ennaku 3 okusobola okukola setup ye okuggyayo production gy'ayagala mu nnaku ezo 3 n'afunako ennaku 2. Kitegeeza nti luno olunaku olwokusatu lwandibadde olwa final touch teyafuna mukisa kumaliriza ebyo. Kyova olaba nti waliwo abantu abamu abajjanga boogera nga microphone zaabwe toziwulira waliwo side gye wali kati fenga gye twali buside erya VIP nina gundi gye nalaba ono omwana ninnya eralizamu ne linva mu mutwe